Hello, mwebaleko mawa ku YouTube channel yange. Kati nayo part 2 eyo kusala kutunga gomesi y'omwana. Katutandika n'okutunga bukaba lemanyi bulijjo. Tugenda tunga line eri straight sen slantinga. Tugenda tunga eri straight nga bwe mulaba. Otunge olekeyo nga inchi emu n'ekitundu. Nga ye mulaba w'enkibala zaawo. Kati wetumaliriza tugenda kwata kano kakaba akalala. Tugenda tunga round wano ku bulago nga ye mulaba tutingira ku bikukujju ku bulago, then tukirizawo wansi tulekeera inchi emu n'ekitundu oba inchi emu. Kati tugenda genda ne kalala ko tugenda tunga ku bulago bokka nga ye mulaba wembalaga otutungira munda. Kandoza omukalaba akawo mazo katunga tuyina fuline tuzza kungulu. Naye before okufuula osooka n'osalamu obusonda osobole okufuula obulungi nga ye mulaba engeri gye nkikolamu. Osala ne batoyina tuukira ddala ku wuzi. Kati wamalirizawo n'oleeta n'akalala nakera tugenda kusala akasonda tusobole okukafuula. Ndowooza mulaba kagundi ke naleseewo ka 1 inch oba ka 1.5 naako nako ndowooza mukalaba. Kati nakano nako tugenda kusala mu nsonda nga ye mulaba engeri gye nkisalamu awo. Osala ne toyina tuukira ddala ku wuzi, then nawono waliwo akasonda akalala nawo n'osalawo. Kati kuno okusala kutuyamba okufuula obulungi. Kati ndowooza mulaba ndi mu kufuula material wange. Ndowooza mulaba nga bwafaanana. Naye oba okozesa material wa gomesi teweerabira okugolola. Just lwakuba mu kino kitengi kyo kikaluba. Ndowooza mukalaba nkafudde. Naawe nawe osobola okuddamu n'ogolola. Nofuna makansi making sure mbu no kali sharp nga bwe kali awo nga ye mukalaba. Ndowooza mulaba ka distance ke twaleseeyo, mulaba ke twakutteyo. Then n'akalala nako n'okagolola bw'oba oyagala golola. Ndowooza mulaba mbalaga engeri gy'osobola okugololamu. Then era n'omala n'okafuula. N'okwata n'akalala nako n'okafuula nga bw'olaba engeri gye nkikolamu awo. Kati kakano kawedde nga ye mukalaba. Kati tugenda mbala engeri gye bagattamu. Ogenda kukwata kantuze kungulu. Kati tugatta waggulu wali. Ndowooza mulaba engeri gye tukagattamu. Ogattira ku bikukujju n'ogatta awo. Then n'ogatta naawo nga ye mukiraba. Kati tumaliriza ogatta. Bannange mbatwala speed kubanga basinga tukimanyi ekyokukola. Then omaliriza ogatta. Kamulabe ekiddako ng'okafuula nga ye mukalaba awo. Ndowooza mulaba nga bwe kali very neat. Teweerabira oggolola oba oli mu kukozesa material wa gomesi. Then n'ofuula ndowooza mulaba awo nga yekifaananyiemu. Then kati tugenda ku top stitchinga. Ndowooza mukalaba. Kati top stitchinga eno ku side y'obulago nga we mugenda okukiraba wano. Top stitching okuva awo wansi okatereezamu n'omenga sure mbu nno buli straight n'ogolola material wa gomesi. Kati then bw'omaliriza awo no top stitching nga bw'olaba engeri gye nkikolamu awo. Kalayini okayisa awo. Nga bw'olaba engeri gye nkikolamu awo n'otungayo kalayini bw'otyo nga bw'oyambuka around obulago. Wali we twalese inchi emu toyina tungawo. Kandooza mukalabye awo malirizo katunga. Ndabye nga kali very neat. Ndabye nga kafaananyeemu. Kati tugenda ku step eddako. Step eddako yakutunga mukono. Ndowooza mugulaba. Kati making sure mbu ekirungi right side efacing right side ya material. Kuba tugenda sooka tutungire munda. Era tusooka n'eddinda. Kati tugenda tungawo wansi w'olaba. Kudinda wansi so tungayo like half an inch oba quarter inch. Kati mulaba malirizo kitungana balaga egyo kifuulamu. Bwe malirizo tondozo lawe twamakinze eddinda lyaffe mbalazeewo. Ogenda kwata lining. Osobola osooka n'okulula wena material wa gomesi. Nabanga material wange ng'alinga wenga wa kitengi oli kiba very fine. Then osike lining adde waggulu. Tusobole okukola hemu yaffe eya gomesi. Eriho hemu ebeerera biko obulungi. Etalaga wuzi. Kati yeyo hemu nga bw'ogiraba era bw'omala osobola okugolola. Ndowooza mukalaba. Kati obeera omaliriza otunga eddinda. Ndowooza oliraba awo.
tugenda teekamu akatimba amakati mu layini nga yamukalaba. Akatimba kabeera makati eri waggulu amavunya gye gabeera kabeera makati wa material ne layini. Kati ogenda kwetoolooza nga bw'olaba awo, weetoolooza material. Ndowooza mulaba engeri gye mbalagamu, yenna omwetoolooza nga ye mukiraba engeri gye nkikozeemu. Kati bwe omaliriza otunga tugenda salayo bi excess. Sala excess material na excess net. Kati tumaze okukasala ndowooza mukalaba nga kafaananya. Kati tugenda gattira awo kungulu. Kati bw'omala ogattira kungulu tugenda kafuula nga bulijjo otunge ne munda otunga omukono gwa bulijjo. Then malirize mbasaye nga tumaliriza okatunga mbalaga ekiddako. Kati tumaliriza okatunga ndowooza taddemu bulungi n'amavuunya nga ye mukimanyi kye tutera okukola bulijjo nga tutunga. Kati tugenda teekamu kale akalayini ak'omumakati ndowooza mujjukira ze twapimyewo. So kapima ne tukatunga. Kati tumaliriza okatunga. So ekiddako kyakuteekako kaba ku main piece yaffe. Kati tulina osooka ofuna side kaba gyegenda otandikira. Era eyo side oba ogifunye ng'osooka ofunyaayo ndowooza mukiraba awo. Kati era bw'oba ofunyaayo kiri kigumu kye twakoze ekyo mu makati nga bw'olaba menga shuwa mbu nno kifeesinga wansi nga yo mukalaba awo kaakaawo kalayini kaffe ak'omu makati. Omakinga shuwa nti eyo material yasigaddewo afeesinga ku kyawansi ku kigenda okubeera ku material wansi nga ye mukiraba awo ngeri gye ndi mukibalagiriramu. Nayo n'ofunyaayo n'otungayo. Kati obeera omaliriza otungayo tugenda pima inches 6 okumanya wa kaba yaffe wegenda otandikira. Kati awo wegenda otandikira then tutandika ne kano kaba akawanvu nga bulijjo. Kati ne tukatunga olumu ogenda pima inches 3.5 ez'omukono ezibeera makati ga kaba. Ekyo ky'ogenda okukola otunge kaba yo ku material. Then kati era bw'omala okole ka top stitch nga bulijjo. Kati tugenda kugattako emikono. Kati era egyo emikono nga bulijjo tugigattira kungulu. Ndowooza mulaba ndi gwengenda gubalira mpola mpola. Obala amavuunya ge watunze mu mukono nomu mavuunya 1 2 3 4. Kati obalaga amavuunya 4 makati gaago makati awo mutu bw'ogattira kali kalayini akali waggulu ku kaba akalaga omukono nga bw'olaba engeri gye nkikozeemu awo. Omukono tugugattira kungulu ku material nga bw'olaba. Then n'otunga ogenda gwetooloozaako naye ng'otungira kungulu. Kati awo maze ogutunga then omala ogutunga oba n'ogutungira kungulu. Kimbe nalabidde kibagamba. Then awo kati tugenda ku kiddako. Kiddako kye ky'okuteekako ki? Ekyokuteekako is it gundi? Si mudalizo gwe gusembayo? Kati tugenda kupatya omudalizo. Ofunyaayo emirundi 2 era nga bulijjo ge mulaba nkikola awo emirundi 2. Then nosaako omudalizo. Bannange no pati tumbadde mangu kubanga ebisinga twali twabisomako mu ziri videos endala. Ogwo omudalizo nga woogulaba. Kati n'ogusaako nga bw'olaba osooka n'ofunyaayoko ne bitalabika ebikukujju nga bwe mukiraba awo. Then n'oguteekako ku material ndamulanga nga wajjo ogenda okufaanana. Then bw'omala n'otunga. Ndowooza mukitegedde ekyo. Kati mulabeko nga bwefaanana gwe omudalizo guwedde. Mukalaba nga wekali very neat. Nze nkozesezza omudalizo gwa gomesi. Osobola okukozesa omudalizo ogendera ku material wa gomesi. Kati that is our gomesi ng'ewedde nga ye mukalaba. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Don't forget to share. Thank you so much. Mwebale nnyo. Bye bye.